Chumi oluyimba gw'okutegobba lufuuse ensonga era lukyakikolera ddala lukyafu banaiba mwina nyaka nja kugoba gwe kunjo olaba ndi mu interview ate oyogera so oluyimba anti toliwa wano tuli mu interview nnyabo totwetaka ate kajanja naawe tuli mu interview egera muli ebiteeteeyi kati kyogamba kati tukole tuti mugamba za mupangisa wano nja mugobawo gw'okutegobba sina budde buyimba kapera kati kuba kati bangambe emmere idde ate sobola kubanga ngenda lya mmere ate nzire mu kapera kayimba kyogamba tokamanyi lupi Chumi nsaba batweka tuule ku ddoboozi lya boosi Mostive Gang erimu bayimbi bameka nga tonatwa kapera Mostive Gang erimu abayimbi kati sofa bali mukaaga MC Chumi ba Uncle Chumi nesi nabakolera nnyimba njagala bazadde babe basooke bampereze ssente yeah. So tuwe kapera gw'okutegobba ono yantametamedde ebyokukwana endogaloga dda ne siraana laavu esaana abazaana oba mulope wayokaana gwe damwawo gw'okutegobba ya gw'okutegobba yamaani kwegamba kale ennyimba bulungi nnyo kale siri mulungi mu kapera kuba bwe mba ndi mu kapera mbanga bigayi so ndi mulungi nnyo mu kuyimba wali ng'endo ng'etudde nga nange ensumulula genda mu studio mukama musabe musabe nti nkolere ebyamagero nkolere nkyusize obulamu yes so sikugamba bugambi nti nkedde mu studio nkedde mu kukola bino nze nvuga naye emmotoka yange abantu ne banjerega avuga lwawuumu nze nalina emyaka 12 nga muzeeyi wange alina emmotoka bwetyo nga njegomba nengamba mukama singa nange enjigula era bwe nagenda mu bondi namaliriza nguze lwawuumu kuba gye namusaba kati namusabye endala era mmanyi agenda kugikola ki kugimpa kuba lwawuumu nagimusaba ngivuze kakati mukama katonda wange omulungi nkusabayo ku mmotoka endala motoka ki Chumi era ne lwawuumu saasooka kukugamba saasooka kukugamba ani muwandiisi sirina muwandiisi ali audio producer secret on the beat yes ekifaananyi bakita okitaddi leero kusaawa ndowooza zituuse luli mu dakika nga 3 tugenda ba ku YouTube lugenda kwa kweruli yes Chumi tutunulira oluyimba luno wali mu mbeera ki wasaba mukama katonda ddi wazuukuka otya wali sayidi kino ozuukuka n'ogamba nti kati saawa zino gw'okutegobba kyekiri lupi kyegambye nti mukama namusaba erinnya lyange Chumi alyongereyo kati simulagira nti mukama nkusaba nnyimbe bwe nnyimbe ennyo ntegeka ebivulu nedda namusaba kwongerayo luyimba lwange kati mukama asobola okuba nga esala yange agiyisiza mu luyimba kubeera bwe nayimbye erinnya nalyongeddeyo yes kati bwe mbate mbamusaba nga katonda muyige engeri y'okusabamu mukama musabe ekintu ekigenda okuleeta ssente tomusaba njagala omulimu agenda kugukuwa tegugenda kuleeta ssente mukama katonda wange omulungi nkusaba amagezi agategeera n'okulowooza nange mbeeko obulungi okutegobba abadde otegeeza ki gw'okutegobba anayimbye ndowooza Bad Black yasobola okukitegeera tumulekerawo okuba n'abantu nze mbaddeko n'abagagga omugagga nga yasobola okukugulira omwenge n'otamiira enkya n'atakukubirako kugamba watuusa otya mugagga naggulira omwenge n'atakuwaza hangover so okugulira omwenge gwa $1,000,000 emitwalo 2 ne gigumulemu okkuwa okuddayo ewaka so gw'okutegobba kitegeeza ki ti Bad Black kye yakola ti Bad Black yabba omuzungu sente n'amanya waziterese ne bamusiba ebbanga ne liggwayo kati yeeyagala gw'okutegobba bw'okwata ku mukazi mubbe omukazi bw'okwata ku musajja mubbe Chumi wakubye oluyimba luno we lwayiseemu bayimbi bameka bakubidde amasimu bangi bangi nga bakugamba ki first of all ngenda kwebaza Gravity omutujju ebbanga lyemmaze nga nkola nze nga Chumi erinnya lyange limanyikiddwa nnyo ku bantu ab'enjawulo abayimbi ab'enjawulo baserebu ab'enjawulo nkoledde abantu bangi ku bwereere nga situnudde nfuniramu wa bwe munkolera anampaaki yes kati nasooka nze nenkolera abantu nga njagala bwe nkolera lupi antegeere
bwe nkolera gundi antegeera. Social capital sokoyongere ogaziye. Yes. Naye ngenda kwebaza Gravity omutujju kuba Gravity omutujju yatutta obudde bwe. Nankubira essimu. Ngenda kwebaza omukyala gwe bayita Mary Butter. CEO MBM. Yes, ngenda kwebaza omukyala gwe bayita Spice Diana. Ngenda kwebaza manager Roger. Ngenda kwebaza Gaitano. Wamu ne Mbabazi. Yes. Abantu abo batutta akaseera ne bankubira. Nengo nga ndaba bamaanyi nnyo. Ampozi n'omulala gwe nerabidde, Jeff Chiwa, Zex Birangi ne Sheila Gashumba. Yes. Kubanze ebbanga lyonna lyembadde onze lupi mbadde nga nkulaba. Era nga nkumanyi. That's why nkwadde interview. Abasigadde teri gwe nsobola bangi benyimye interview nga bankubira. Tebadde nyangu interview, yes. So, mu kutegula kuno abantu wategudde wayimbye. Njagala tukijeewo ekyo 10 abadde bawoza. Wategudde wayimbye. Okutegula kyeki. Nga wona agamba nti one hit wonder. Kuba abantu bajja kati bagenda tandika okubanja oluddako 10. Bajja bigamba bali. Nze siri level z'abali kubanga era bwe nabadde ntandika okuyimba n'okukuba hit tekuli kubbo tekuli yandagidde. Yes. Kati nze 10 nkitwalira ku peesi yange. Era ndiwadde mbokuzaawo ekirala. Sobola okukera ku matanga ate nga gawadde nnyo. Nenkera nga ndi mu bugagga nga nakakola hit ate nenkera nga ndi doni. So bogenda nnyo ku biragiro bya bannayuganda osobola okugweddalu. Nze teri munnayuganda asobola kundagira n'empuliriza kyangamba. Pozi ngonjo kyezaayo za era nakoze lihaso nga ndi bwomu. Nazikoledde ku Bala Kings ku Monday. Nenyimba zenyina okuyimba. Kuba kati jukire engeri gyenyina oluyimba olumu nagasemu n'ez'abayimbi abalala nga basatu. Obanga olunagwa nyimbe olwasa ne Mary Butter ne Spice. Onogata Mary Butter ne Spice. Bawagizi basobola okunyomera. N'oluyimba olwo sinabakulukwata bulungi. Ebigambo kyovolaba sinayimba nnyo. Nyina kolabo ne Abba Makasi. Mutabani wa Dr. Jose Chameleone. Abba Makasi agenda kujja mwaka guno mu June. Tugenda kola kolabo era nga Abba oluyimba yamaze okuluwandiika era nga nze ndi kukwata mu layini zange. Kolabo yange ndowooza ngenda kuba ne kolabo n'omukyala Chance Nalubega. Yes. Ng'otabukidde mu bato n'abakadde lwaki? Kubanga njagala ekintu kino kibenga kibalansinga. Mbaniza basawo n'abanyalo once again a brand new episode. Mampita Rupi na nyine kabina na nyine industry manye yagwaleta papya Mr. Mbaleta 2025 amale ebiganyi ebiki byonna binagama muntu ku muntu ansonga ku nsonga 2025 bwino queen of course mbajukiza a prestige event ushers abana abo bakabinyo bintu by'emikolo n'embaga kubantu balina beautiful ushers bakolera ku mukolo gwo gwa kabi atenga gwa tendo gwanjawulo so mbanonye ko bampereza message ku chola ba wansawo ka message kola ba wansawo nambe yo koboteeka mu mbeera yonna kibenga kinyuma bulungi then Rupi promotion ku promoting endongo ku TV ne radio ne online wonna wetuli tunonye ko bunonya Rupi promotions tubenga kigatta era nga kinyuma bulungi so mbaniza basebo ne wanya once again okuva ali kumnyegwa nga tubaawo tubatale dakika nga 5 then ne ku chenda katonze munana Metro FM tubatale amalobozi amatono tono so nakulwa lero negatako okwaniriza celebrated MC artists nyizo muita sija muita comedian ya joche cha amplifying either she's a comedian or an MC or an artist so nekatako kubanga nyaniza Mostive CEO Mostive car Mostive business amanyikidwanga chumi ugambo cha bosi wanga alinya yange Mostive car motoka yiri wali Mostive car nyina Mostive house nze Mostive uncle atenga ndi Mostive ganga yeri weyo kiringa bono tuma abaana bo erinnya lye ly'ekika tyono omwana ye Irene Lutaya ono Derrick Lutaya tebaba nti byegwa ate be balutaya kali tosobola kunyanjula nti Mostive siri motoka Uncle Chumi. Yes, Uncle Chumi, Mostive uncle. Abatulaba mwenna mbabuzizaako amanya nze Uncle Chumi ndi so very Mostive and welcomed. Yeah man. So Uncle Chumi obulamu bugamba ki amanya amatufu gwani? Ogagazaaki. Atulaba naye akasoko kulaba. Yakomo gategera amatufu kye yankola leka. Yansiba n'okundoga n'aloga. Kati agamanya ganga amatuufu akola ndaga muntu naye n'olumwenza n'obutagategeera. Oli serious? Sitera yogera ate si kye kindeese okugoogerako kuba toli mu kumpa mulimu.
Chumi interview enagweno ajja kuggwa. So endongo n'obulamu bwa Chumi atulabe eri agalabuze Chumi yani Yenze. Iwe abaana Chumi mulala gwalaba bw'aba alaba naye nga nze Chumi yenze. Waba agala okutwala ebweru manya kigayinza okwekuusaako nti wayi passport njagala bamupere visa n'ebisigadde amanya gaba gatya nze mba muzibe nange wendi sobola okweyogerera amannya nsobola ogeyogerera. So Chumi tutunulire obulamu buno Chumi ajja atya mu bulamu bw'amatala abantu bamutunulire ne bagamba nti ono Uncle Chumi kati ensi emumanyi bwe naabugambako obulamu buwanvu nnyo kubeera nagezaako mbunyumyeko mbugamba abantu nga kiyinza okuntwalira emyezi nga 5 oba omwaka gumu nga nnyumya ku bulamu bwange okujja mu indasitule eno n'okuntegeera nti nze Chumi. So kyetwali kirese kuba obulamu bwange tosobola kubumalayo tosobola bwe naatandika tujja kukeesa. So tutunulire endongo eno wawo ogitandikira kati nemu nga tuvuddeyo eri yonna okujja bitandikira wa nagitandika dda kubanze bwe mba ngenda mu bbala nenkwata mike nenkola obwemusi bwo kiba kitegeeza ntandise endongo bwe nkwata akayimba k'omuyimbi nenkakola challenge bwe nkwatako omuyimbi mu ngalo ne babanga mikwano gyange kitegeeza industry njirimu. So industry sisagizeemu ggulo njiruddemu ebbanga lyange lyonna erya Chumi mbadde mu industry obadde ng'ondaba Lupe. Alaba Chumi waliwo abantu babeera mu industry bagamba oyo degree yagifuna oyo Makerere yatuuka wakomawa kubya ebitabo ng'oli abikula ebitabo ebyebitabo ekyo ebitabo buli omu era akimanyi saasoma nnyo kubeera n'abaasoma ennyo era abamu mbasinga so saasoma nnyo. So tulire Chumi obulamu ogamba nti ntandise okukolera abantu setandise okuntegeera nga tunajja ku project yaffe olunaku lwali olowooza erinnya oliwulirawa nga litudde mu bantu tewali atamanyi kuba n'omwana wa Shibe yakazaalibwa kyemmanyi amanyi. Nze Chumi manyikiddwa mu kibuga ne mu byalo manyikiddwa mu nsi zonna ez'enjawulo nze nga nze. Ki ekireeta erinnya Uncle Chumi oba Chumi okuba eri amaanyi? Nze zalireetera okuba eri amaanyi kuba ndi w'amaanyi. Walikolera biki ebyo ebyenjawulo abala abalemereddwa kuba waliyo abakwata omuzindaalo naye nga teri amumanyi? Bingi nabeererawo abantu abakabi nakola emikwano egyakabi nyina empisa ate ndowooza nnyo ate kirifuule kuba ate nti lyamaanyi nnyo erinnya Chumi nti nefuula omudongo nenefuula nga Kataala ali eyo nalowooza nti sirina magezi oba sitegeera naye nga ntegeera. That's why erinnya lyange Chumi liri waggulu tewaliwo nsobola kutuuka nga tebammanyi. Yes. So buli wootuuka abantu bakumanyi birungi kyawo byotandise okukonnola mu bantu okukumanya nga tunajja ku mbeera y'endongo abantu gye balowooza nti like watandise butandise kati ebirungi sikitegedde nga bampa oba ng'ambawa nga obifunye ebirungi bakuwa byenzigyemu nzigyemu era emikwano okusingira ddala emikwano nyina n'ebintu ebikalu byokoze gwe ng'omuntu nze ng'omuntu kuba wano wooli wange nazimba nyina bapangisa kulikayo maama kulikayo mu mbeera y'okukonkona. Amiina. Chumi omuntu ali mu ndongo nga tasobodde kukola byokoze mu bbanga lino kalowoozi kikomuwa kuba oba nga Lolirandi Road Mosive katugiraba Mosive ganga weeri Uncle Chumi waali saabijja mu ebyo nze okuzimba ennyumba saakera kgenda mu katale kusuubula ngoye saakera kugulawo dduuka saakera kuvuga boda saakera kuvuga taxi nti nze nakola kye bayita connections abawala abasinga bo bagenda mu ffako okunoonya ddagala libabiguza nze nkera ku makya kukola connections nfune ssente. Ku nnyumba yange bwe banga okubeerawo nga eri mu bukadde 3 ndowooza ezange enganze zivudde mu ntuuyo kuliko emitwalo 4 bisatu obukadde 3 naye gwe ng'olinako emitwalo 4 ezange nze enganze ezisigadde z'abaani endala mikwano gyange gye nakola nti mikwano gyange nakola migagga nnyo engeri gye nnyina abanaku abayitirivu mu famire kati nakoma kwabo.
Kimi wakowa abanaku oba wakoma ku bali mu kika? Nakoma ku bali mu kika. Kuba kale ate mu kika mbe n'abanaku ate nkola n'emikwano eminaku. Kiba tekigattako. Okay. Kati abanaku nyina kukoma bali mu kika ono ne nnyongerako emikwano emigagga ate okuyamba family ennaku mu kika kyange. So kyekyo. Kimi ojja kunkutula. Kimi tutunulire obwa MC versus abantu bakutunulira abamu balowooza either oli comedian oli MC era oli muyimbi. Kikyo oli ku byonna ekituufu? Simanyi nange kyendi naye kati gwe kyolaba kyendi. Kyo ndabamu kyendi. Nze ndaba Rasta. Anti kati si buli asiba enviiri nti Rasta kubanza sinywa njaga siri akakoola. Tubakubye nnyo. Ate era bali ku kamera. Era bw'otuuka kuba Rasta gw'ogenda yogera nti ndi Rasta lwa nviiri zino enviiri nazisibirwa vidiyo yange nga mu vidiyo njagala mbeere Rasta. Yes. Okay. So gwe oli kyagamba comedian MC oli byonna oba ndi kyenda babulabi? Kyenda bagamba nti buli kimu kiri mu pulaani. Bwe nali nzija mu industry erinnya lyange lyasookera ddala nali neeyita Sarah Butter. Nendikyusa eryo nendivaako ekya Sarah Butter ne kikoma nenfuuka MC 10 ekyo ne kikoma nenfuuka MC 10 comedian ekyo ne kikoma kati yenze anko 10 ndi muyimbi. Yes. Abantu waliwo omwana yambuuza Rupi omwana yeeyita anko musajja mukyala muwala? Bannayuganda badongo nnyo ate sigenda genda nga nziramu buli omu buli kyayagala kuwulira kuba nange bingi nnyo bye mba njagala obbabuuza naye olw'okuba nti sinza abaliisa sibalinako obuvunaanyizibwa sibabibuuza. Kati kyegambye nti oliye buli kyandabamu akitwale. Bw'aba alaba nga anka alina kuba musajja bw'aba alaba nga anka alina kuba mukazi atwale ekyo. Bannayuganda badongo nnyo nze ebintu byenkola nkoppa bintu by'ebulaaya. Tibwe nakoppa ate Bannayuganda nja kuloga. Munayuganda tole kyesobola mwekoppako kirungi nze ebintu byenkola byonna bya bulaaya. Era omuntu wonda ninga mu America. N'engeri gy'ofaana Kimi skin masavu. Yes, ninga mu America. Yes. Olaba golodi gwenkubye wuuno si wakusaakiriza. Omugwa gutudde. Segera so. Mwana. Bannayuganda sinaga banyonnyola. Ate osobola kuŋŋamba erinnya anko bo bagende mu bitabo. Kyo kiri buli omu buli lwentuuka mbuuza motive kitegeeza ki? Ng'ate waliwo ne motive ganga. Yes. Kati kyababula nze nteekawo ekintu ekitaliiwo. Kyekiri Abaganda kye bagamba nti buli kimu kisoboka. Kati we boogera olw'olugero bo balowooza ki ekisoboka. Temwogera bwogezi nti buli kimu kisoboka nga tene kisoboka tokimanyi. So kati nze 10 engero za mwenzi kozesa nenteekawo ekyo ekiri mu ngero nti ntambulira ku bigambo bya bajjajjaffe. Yes. 10 erinnya likubye. Abantu ne bagamba 10 ono bannanga atuse. Lwaki erinnya abantu 225 mutandise n'amaanyi? Amaanyi nagatandika dda Lupi. Ate nga sirina akayamba. Sirina mwasirize. Paka kati sirina akayamba naye ate era wendi erinnya lyange likyakuba ate erinnya lyange nditeeka ne musala zange zensaba Katonda nditalikomyawo wabula ayongere okulyongera. Njagala erinnya lyange libe lyakabi okukira ku lya Katonda. Tino omwana omuntu amanyi Katonda na buli nsi emanyi Katonda. So njagala erinnya lyange likire ku lya Katonda. Manyikwe nga Katonda. Yes. Osinzibwe. Nsinzibwe ntenderezebwe manyikwe. 10 obulamu buno obutambudde industry nga bw'ogiraba alowooza wotegudde abantu bagamba wategudde oluyimba wategudde wayimbye abaye mukendeezeeko mumu olwongeza gwe yaluyimba mukendeezeeko nammwe. Abantu bagamba 10 yategudde oluyimba oba yayimbye saategudde. Omanyi kyegambye nti tusaba. Kituufu. Gwogenda kera ku makyokero mu studio n'oludda kwokere ng'ozuukuka buzuukusa ogenda ku recordinga. Nze 10 siva mu nnyumba yange nga sisabye syebaka nga sisabye. Ne bwe mba ndi mu kkubo ne nfunamu akaseera ak'obwomu Mukama mbaako ne bye mugamba. Mukama Katonda wange amanyi we mba nnina kye ndi mu kuyisawo bokkola saagala kukoowa nnyo. Njagala kukola mu ddakiika emu kyeyo njagala okukola kiveeyo. Abantu bakome tebababuusa kendeezaako omulenzi gwe lakisi kendeeza ku TV mujja kufuluma mwenna mujja kugenda
osegedde ya so nze Mukama Katonda Lupi yamanye ebyange bwe ngamba ebyange kino kyonna ngenda kukibuusa abali eyo nze mbalaba abavubuka ye nga bwokeera okugenda mu studio Mukama musabe musabe nti nkolere ebyamagero nkolere nkyusize obulamu yes so sikugamba bugambi nti nkedde mu studio nkedde mu kukola bino nze nvuga naye emmotoka yange abantu ne banjerega avuga lwawuumu nze nalina emyaka 12 nga muzeeyi wange alina emmotoka bwetyo nga njegomba nengamba Mukama singa nange enjigula era bwe nagenda mu bondi namaliriza nguze lwawuumu kuba gye namusaba kati namusabye endala era mmanyi agenda kugikola ki kugimpa kuba lwawuumu nagimusaba ngivuze kakati Mukama Katonda wange omulungi nkusabayo ku mmotoka endala motoka ki bikyumi era ne lwawuumu saasooka kukugamba saasooka kukugamba tudde ku nsonga kyumi oluyimba gw'okutte gw'obba lufuuse ensonga era lukyakikolera ddala lukyafu mwina nyaka nja kugoba gwe kunjwe olaba ndi mu interview ate oyogera so oluyimba anti toli wano ne tuli mu interview nnyabo totwetako ate kajanja naawe tuli mu interview egera muli ebiteeteeyi kati kyogamba kati tukole tuti mugamba nzamupangisa wano jamugobawo ama tugende maaso so gw'okutte gw'obba lweyimba lwaki lufuuse ensonga gw'okutte gw'obba luyimba lukyafuuka ensonga kyekiri kyegambye nti nalusaba wafukamira n'olusaba yes ani muwandiisi sirina muwandiisi ali audio producer secret on the beat yes ekifaananyi bakita okitaddi leero ku saawa ndowooza zituuse luli mu dakika nga 3 tugenda ba ku YouTube lugenda kwa kweruli yes kyumi tutunulira oluyimba luno wali mu mbeera ki wasaba Mukama Katonda ddi wazuukuka otya wali sayidi kino ozuukuka n'ogamba nti kati saawa zino gw'okutte gw'obba kyekiri Lupi kyegambye nti Mukama namusaba erinnya lyange 10 alyongereyo kati simulagira nti Mukama nkusaba nnyimbe bwe nnyimbe ennyo lantegeka ebivulu nedda namusaba kwongerayo luyimba lwange kati Mukama asobola okuba nga esala yange agiyisiza mu luyimba kubeera bwe nayimbye erinnya nalyongeddeyo yes kati bwe mbate mbamusaba nga Katonda muyige engeri y'okusabamu Mukama musabe ekintu ekigenda okuleeta ssente tomusaba njagala omulimu agenda kugukuwa tegugenda kuleeta ssente Mukama Katonda wange omulungi nkusaba amagezi agategeera n'okulowooza nange mbeeko obulungi Mukama yagenda kulaba ti omwana ono yeetaaga kubeera bulungi bbanga ki omwana ono yeetaaga kuyamba ku baani kuba nze Lupi nyina abantu bendabirira bw'oyingira mu nnyumba yange mulimu abantu 6 okyegera mbalabirira nyina abaana abato nyina abazadde bange bonna mbalabirira olina abakufunirako abalala bangi yes so Mukama Katonda musaba ne mugamba yongerayo erinnya lyange ligaziwe tokoma kuligaziya kummanya naye ate liveemu ebibala bimbeezeewo yes ate nange mbeezeewo abalala gw'okutte gw'obba abadde otegeeza ki gw'okutte gw'obba anayimbye ndowooza Bad Black yasobola okukitegeera tumulekerawo okuba n'abantu nze mbaddeko n'abagagga omugagga nga yasobola okukugulira omwenge n'otamiira enkya n'atakukubirako kugamba watuusa otya mugagga naggulira omwenge n'atakuwaza hangover so okugulira omwenge gwa $1,000,000 emitwalo 2 ne gimulema okkuwa okuddayo ewaka so gw'okutte gw'obba kitegeeza ki ti Bad Black kye yakola ti Bad Black yabba omuzungu sente n'amanya waziterese ne bamusiba ebbanga ne liggwayo kati yeeyagala gw'okutte gw'obba okitegedde abaana ab'obuwala mulekerawo okubakwabulira obwerere nga abasajja mubakwatibwa ekisa buli muntu yeetaaga kuba bulungi Lupi wobeera n'omugagga mubbaako ky'omuggyako gw'okutte gw'okola ki gw'okutte gw'obba mugagga obanga oli wakumuggyako mmotoka gimugjeeko obanga oli wakumuggyako bizinensi gimugjeeko wano kyumi tewataddewo kasunda bbaasi eri abakyala banyage bunyazi oba lwaki tewagambye nti gw'okutte gw'osaba tusabye nnyo era nga tebatuwa
so kati g'okutte bobba buli omu kyenjagala kyaba akozesa omusajja bw'okwata ku mukazi mubbe omukazi bw'okwata ku musajja mubbe. Kimi wakubye oluyimba luno we lwayiseemu bayimbi bameka bakubidde amasimu? Bangi bangi. Nga bakugamba ki? First of all ngenda kwebaza Gravity Omutujju. Ebbanga lyemmaze nga nkola nze nga 10 erinnya lyange limanyikiddwa nnyo ku bantu ab'enjawulo abayimbi ab'enjawulo baserebu ab'enjawulo nkoledde abantu bangi ku bwereere nga situnudde nfuniramu wa bwe munkolera anampaaki. Yes kati nasooka nze nenkolera abantu nga njagala bwe nkolera lupi antegeere bwe nkolera gundi antegeere. Social capital sokoyongere ogaziye. Yes nengenda kwebaza Gravity Omutujju kuba Gravity Omutujju yatutta obudde bwe nankubira essimu. Ngenda kwebaza omukyala gwe bayita Mary Butter. COMBM. Yes ngenda kwebaza omukyala gwe bayita Spice Diana. Ngenda kwebaza Manager Roger. Ngenda kwebaza Gaitano wamu ne Mbabazi. Yes abantu abo batutta akaseera ne bankubira nengo nga ndaba bamaanyi nnyo ampozi n'omulala gwe nerabidde Jeff Chiwa Azex Birangirangi ne Sheila Gashumba. Yes bonna bakubidde bankubidde nga bagamba waliwo abache ngera bwomanyi ne bakunyumizaamu kola booti ne booti waliwo bye bannyambyemu bye bakuwabuddemu. Yes n'okumpabula ndi musajja totadde ku line up yabakubidde. Alupi wankubidde wagala interview. Wankubidde ate nze sigaba na interview naye Lupi nzo kuwa interview natunudde mu kubanza ebbanga lyonna lyembadde nze Lupi mbadde nga nkulaba era nga nkumanyi. That's why nkwadde interview. Abasigadde teri gwe nsobola bangi benyimye interview nga bankubira tebadde nyangu interview. Yes so mu kutegula kuno abantu wategudde wayimbye njagala tukijeewo ekyo 10 abadde bawoza wategudde wayimbye okutegula kyeki nga wona agamba nti one hit wonder kuba abantu bajja kati bagenda tandika okubanja oluddako 10 bajja bigamba bali nze siri level z'abali kubanga era bwe nabadde ntandika okuyimba n'okukuba hiti tekuli kubbo tekuli yandagidde. Yes kati nze 10 nkitwalira ku peesi yange era ndiwadde mbokuzaawo ekirala sobola okukera ku matanga ate nga gawadde nnyo nenkera nga ndi mu bugagga nga nakakola hiti ate nenkera nga ndi doni. So bwogenda nnyo ku biragiro bya bannayuganda osobola okugwa eddalu nze teri munnayuganda asobola kundagira n'empuliriza kyaŋŋamba pozi ngonjo kyezaayo naye ng'oŋŋamba bigambo by'amalusu tewaba kiddako. Abantu bagamba TikTok yawanisa oluyimba luno TV ne radio teruliiko. Ne ku TikTok era sinze yalutaddeko kakati ne ku TV lujja kweteekako ne ku radio. Kyogamba wakanda ba ku radio mmeka ne kakati ngenda mu interview nva kweno interview egenda walala neje ngenda kera naye egenda walala so banziye kakajanja lady ezakakuba oluyimba lwange za kabi buli omuze yegomba okugendako sinazigendako ate nze 10 sinagwe ngenda kusaba nti nsaba kunkyaza nze bintu ebyange bya Mukama Katonda moya kakugwegwe nonkubira nenzija sinagwe ngenda kukubira nsaba kunkyaza nsaba kukuba luyimba lwange nowe 10 oluyimba we luyiseemu abakukubira okubuukinga bali batya baweze oba teri akubidde kubuukinga era ebivulu obiyimbye kati katola bantona magezi ololabye ani ategeka mu January ewasa tukusubireyo ngenda baye wasa onayimba saa si mutegesi eri concert naye ogambye abategeka ebivu waliwo abateeka bu back to school abamasomero akwesonyiwe siri wanasale siri fresh kid nze muyimbi wa kabi mbera ku stage za kabi era stage performance yange ngenda okusooka ngenda kubeera wasa ngenda kuza omwezi meka 24 ewa erugogo cricket yes era King Saa yanzikiriza era nakoze lihaso nga ndi bwomu nazikoledde ku bala King Saa ku Monday nenyimba zenyina okuyimba kuba kati jukire ngeri jenyina oluyimba olumu nagasemu neza abayimbi abalala nga basatu olanga olunaggwa nyimbe olwa Saa ne Mary Butter ne Spice onogata Mary Butter ne Spice bawagizi basobola okunyomera ya collabo ziriwe zijja tulinayo collabo oba tulina remix yago kutegobba
remix sinagirowoozaako n'oluyimba olwo sinaba kulukwata bulungi ebigambo kyova olaba sinayimbayimba nnyo nyina kolabo ne Abba Makasi mutabani wa Dr. Jose Chameleone. Abba Makasi agenda kujja omwaka guno mu June tugenda kola kolabo era nga Abba oluyimba yamaze okuluwandiika era nga nze ndi kukwata mu layini zange kolabo yange ndowooza ngenda kuba ne kolabo n'omukyala Chance Nalubega. Yes, ng'otabukidde mu bato n'abakadde lwaki? Kubanga njagala ekintu kino kibe nga kibalansinga waggulu ne wansi, omukadde muntu n'omuto muntu. Okay. Yes. Mu mbeera eno so Chumi tukwaniriza mu industry endongo. Tukwaniriza mu industry enkokola. Sema mwina okunnyaniriza. Tewali kyese tamanyi. Tewali kyese tamanyi. Mujeko microphone. Nze lumu nagenda kaawo waliwo omukyalo ono omulongo Sala babiri asome ebbaluwa. Yalinawo ekivvulu. Nengenda awo ku gundi. Nakivubo. Nasanga guy bamuyita DJ Scofield. DJ Scofield maze ebbanga nga mulaba. Nasanga ali awo tali mu kkuba byuma bye. Nabwe natuuka ku stage ngende nnyimbe guy n'ateekawo embeera. Osegeera nannemesa nkole ki? Oyimbe. Nayina gye nayina okulaga nayina okugenda wa Sheera Gashumba ekiro kuba Sheera yampita ku ssaawa 4. Kati nga nnyangwa nnyimba awo nsobole okugenda okufuna engoye nga baggalawo guy yaŋŋambye dda Chumi tukola ki? Tuggalawo. Nasangawo Wembule nga yadda ku stage. Wembule n'aŋŋamba Chumi sooka. Guy yateekawo embeera waliwo n'akakazi kaaliwawo nga kalinga amayembe nga kalinga ekyokoola ne kateekawo embeera. Okumanya Chumi ndiko amaanyi ate njiriko omukisa. Omulongo yayimuka mu ntebe najja n'abagamba mu bizikize mpozi Chumi nga yayimba.